okuva mu mwaka gwa 2017 amagye agasibwa ku nnyanja okulwanyisa envuba embi galiko mmotoka, pikipiki n'eyingini z'amaato n'obutimba ebyaboyebwa. Bino byaboyebwa ku myalo gy'Erambu, Kalokoso, Namirembe, Dimo ne Kachanga. Abavubi abasoba mu 10 baligitibwa emiggo, abamu ne bafuna ebisago. Nga wabula mbale okulonda kubeerewo, amagye ga UPDF agalwanyisa envuba embi gasazeewo mmotoka, pikipiki n'eyingini z'amaato ziddizibwe bannannyinizo. Haradiswe Masaka Hamani Sentongo ng'ali wamu ne Kapiteni Jeremiah Mate be bakoze omukolo gw'okuziddiza bannannyinizo. Njagala okugikwasa Kapiteni Mate alabe nga ayita mu process eyakkiriziganyiziddwako UPDF okulaba nga emmotoka eno esobola okutwalibwa. Ebidduka bino bano kabitwale basobole okulaba nga ate banoonyezaako akasente. Emmotoka yange abakulu baginkadde neyansa nnyo neyanze. Buli yonna gy'oli nga bakutwalako pikipiki, bakutwalako eggaali yo, kati ogenda kuyita ewange. Kyokka bano balabuddwa obutaddamu kwenyigira mu nvuba mbi nti era ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso. Wasanganga ebbaafu nga bagitaddemu empuuta 30, ebbaafu emu ng'erimu obuwuutu obuto 30 oli abujje mu nnyanja. N'afiiriza bannayuganda essente ezandivudde mu buli mpuuta emu ng'eri mu kilo 7.5. When they adhere to those regulations, me as a new command on the ground, I have no problem with them. We shall cooperate and serve each other. Tukitegedde nti n'emyalo egyali jaggalwa kati gigguddwa oluvannyuma lw'okukizuula nti ebyennyanja bitandise okuddamu mu nnyanja. Tugenda maaso nga tugiggulawo, abantu baffe bagenze bayiga ebirungi ebiri mu kuvuba obulungi, ebyenfuna by'eggwanga bisobole okugenda mu maaso.